Kaakati abantu abamu mulekerawo okuzannyisa eddaame ly'omuntu ly'aba akoze ng'agenda okufa. Omuntu agenda okukola eddaame by'aba ayogerako aba abitegeeza era ng'ayagala mubiteeke mu nkola. Kaakati omukazi gw'olaba oyo ali mu kwensansabaga, omuzimu gumukutte mu lumbe. Nannyini maka gano omukyala yafudde, naye omukyala bwe yabadde afa yabakuutidde n'abagamba temugeza ne muntwala ne munziika ku bijja by'ekika kyaffe. Nzimbye ennyumba yange eno, nguze amataka gange, njagala munziike wano ewaka wange. Temugeza ne muntwala ne munziika ku bijja bya bajjajja bange. Ne bwe yabadde afa yakizzeemu n'akyogera. Munnange nga bw'omanyi bano abantu ababasigaddewo anti baagala okubba ebintu by'omugenzi. Tebaagala kumuziika wali, baagala bamutwala eri mu kyalo bamukasuka eyo, ebintu bye batunde, ennyumba ye batwale. Nga bateeka mukazi mu keesi, baleeta ssebo kamotoka, bamutwale mu kyalo ku bijja bya bajjajjaabe. Ha! Omuzimu guyimuse ne gulyoka gukwata omukazi abadde awo mu lumbe, ne gulyoka gutandika okwogera. Temulaba nti ebiseera ebisinga bafu tebayatula, emizimu tegyatula nga gikutte abantu. Omuzimu gugambye temugeza ne munzija wano. Bwe muba temwagala nkole kibi kisinga wano, mugeze mujje wano, mugeze munzije wano muntwale. Nabagamba kunziika wano, lwaki ate muntwale eri? Temugeza ne munzija wano. Ne gulyoka gukwata omukazi ne gumupakuba ne gumukuba wansi ne bannange. Temuzannyisa bafu. Abantu abazannyisa, nkugambye omuntu aba muntu munno nga mulamu, naye omuntu bw'afa akyuka, afuna amaanyi ag'enjawulo, asobola okukola akabi konna k'aba ayagala. Asobola okukwata ennyumba eyo n'agiggyako akasolya n'akasuula, agamaanyi ffenna tetumanyi gye gava. Asobola okukwata kiboko n'alyoka asaanyula wano buli muntu ali awo ng'emiggo gimuyitako. Era munnange bagenze okulaba omuzimu gutabuse, ng'omuzimu gukaaye, ng'omuzimu gutabukidde nno ddala, ng'omuzimu gwetoolola ne gwevulunga ne gwogera ne gugamba temuntwala. Bamaliriza basimya entaana awo ewuwe emmanju, era we bagenda okumuziika. Bwe batandise okusima entaana ne gutandika okukkakkana. Omukazi we gubadde gulinnye n'atandika naye okukkakkana mpola mpola, ndowooza nga gulaba kye gwagala bakikola. Kati oyo gwe bayita omuntu ng'afudde. Biba birala. My goodness. Banange temuzannyisa ddaame lya muntu ng'afudde. Omuntu bw'alaama ekintu ky'aba akitegeeza. Kamba atuuseeko akatambi mukeerabireko. Vidiyo yiiyo mugimpereka like. Omufu yalaama kumuziika wakaawe, babadde baagala kumutwala walala. Omuzimu gulinnye gugaanye. Omuzimu gugaanye okuva wano. Bamuziike wayagala, bulijjo ayogera. Eddaame libadde wano baalisomye nga balisomye babuvunaanyizibwa. Yagamba ziikibwa wano. Era bagisimyewa. Eri Bukasa. Eri. Basime. Omugenzi agaanyi. Omugenzi wuuyo agambye tava wano, yalaama kumuziika wano eno, babadde bamutwala ku kijja. Mukadde bulijjo ayogera ng'agamba aziikibwe wano. Ne bwe yabadde anaatera okufeera n'ayita ekitabo. Ne baagala n'otukuba ekiro wano, olutalo ne lubeera wano. Kakati obirabe ebivuddemu, olutalo lwabadde wano. Mukadde aziikibwe wayagala. Katugende mukadde we yalaama omuziika. Bwe kityo bwe kiri.
bwekityo bwe kiri yalama muzika wano kati babadde bamutwala walala aganye kati entaana etandise okusimibwa mukadde yagaana omuzika gy'atayagala kati entaana etandise osimibwa ewalala bwekityo bwe kiri kubanga abalaze we yalaama okumuziika awo wewaagalwa Kaakati nze kye mmanyi era ne kye nsinga okutegeera nti ku nsi ya Katonda kuno eddaame ly'omufu tebalizannyirako. Eddaame ly'omufu tebalizannyirako. Era abantu abasinga obungi bwe mulaba abo ababonaabona ebyo ebibi babonyaabonya babonaabona olw'okuba nga bayisa olugaayo mu ddaame ly'omuntu ng'afudde. Omuntu bw'afa ekintu ky'ayagala ne bw'aba nga ayogedde kyogere kiba kirina okukolebwa ne bwe kiba nga tekiri mu buwandiike kiba kirina okukolebwa. Era be mulaba abo abatuukiddwako obuzibu obutali bumu omanya bagezezzaako okwagala okuyisa olugaayo mu ddaame ly'omuntu ng'afudde. Eddaame ly'omuntu ng'afudde tebaliyisaamu lugaayo. Era bw'oba oyagala okulaba obukambwe bw'omuntu ng'afudde, obukambwe bw'omuzimu gw'omuntu nga gusituse ne gulumba, yisa olugaayo mu ddaame lye. Mulimu abafu nga tebeefiira. Abantu abasinga bayisa olugaayo mu ddaame ly'abafu bano nga bagezaako okwagala okubba ebintu byabwe. Muba muli mu lukwesikwesi lwa kubba bintu byabwe, mwagala kutunda mayumba, mwagala kutunda bibanja, kubanga okimanyi bulungi nnyo nannyini kibanja baba nga bamuziika awo kijja kubeera buzibu okukitunda. Kati abasinga obungi mutunda ebintu bino nga mukimanyi nti mwagala kutunda bintu byabwe. Naye mulimu abantu nga tebeefiira. Omufuse bwe kintu kya omuntu ng'afudde eddaame lye aba ategeeza ky'aba ayogerako ne ky'aba ayagala aba akitegeeza. Gwe lwaki okera ku makya okwagala okumutegeerera? Nga lwaki oyagala okumutegeerera? Ozannya n'okuzannya. Omuntu tebamuzannyirako. Omuzimu gusobola okukola buli kimu kye gwagala. Gusobola okusaanyawo mwenna abali awo. Mwenna ne kibooko esobola okuvuga, gusobola okuba ku by'aksidenti, gusobola okukola buli kimu, gusobola omuzimu. Omuntu ng'afudde, simanyi Katonda, omuntu bw'afa simanyi maanyi gy'agajja gasobola kukola bintu ebyo. Naye ng'ate babikolera ddala. Ozannya n'okuzannya. Goloza lwaki omuzimu we gutabuka banga okuteeka ebintu ebyo mu nkola. Babamanyi obukambwe. Babamanyi obukambwe bw'omuzimu gwe kye gusobola okukola ne kye gutasobola. Ozannya n'okuzannya. So n'olwekyo omuntu bw'ava nga alina ekintu kikyalesa alaami muba mulina okukikola. Eddaame ly'omuntu tebaliyisaamu maaso. Mu bintu bibawa ekitiibwa bawa ekitiibwa eddaame ly'omuntu. Va ku bino omuntu n'agaba bino bye mutera. Kati mulimu omuntu kale omuzimu we gutunula ne bugamba kale bino bye mubbabba emmaali okiwulira n'agamba nti emmaali yange ngiwadde gundi yansikidde ne mugezaako okukola olukwesikwesi olwo munyage. Ebyo batera okubikola era bagenda okubikola nga n'omufu ndowooza nga bamutaddeko eddaga tasobola kwenyeenya. Naye omufu akyali wali eri abagambe temunziika gindi ate mmwe mumutwala. Muba munoonya kufa, muba munoonya lumbe lugenda kubatta. Nze mbabuulira. Ozannya n'okuzannya. Kati omuzimu kye gukoze bano anti omukazi abadde ali awo nga bakuteseba omufu bali mu kumutwala gye yabagaana okumuziika. Gukutta omukazi n'alyoka asansa bagaawo nga mu buli ngeri yonna balina ate okwetowaza bakole omufu ky'ayagala. Nga balina kwetowaza, nga balina kukkakkana, kubanga gubadde omuzimu gubadde mukambwe nnyo ebisooka n'ebisembayo, nga mukambwe nga bw'okiwulira. Era bagenze okumaliriza nga bagonze nga bagenda kukola omufu kye yafudde ayogedde. Tebalina muntu
abantu balina ensonga zaabwe lwaki tebaagala kubazika ku bijja byabwe. Omuntu akeera ku makya n'akola essente ze n'agamba nti nze njagala banziike wange, njagala mbeera eno wange, saagala kunteeka eyo. Abantu balina disisioni zaabwe ze bakola mu bulamu nga bazitegeeza. Kati gwe ate ogenda kuva eno atotondeko okwagala okutegeerera abantu. Nedda ssebo, lwaki oba otegeerera abantu? So n'olwekyo mu ebito bwe byatambudde, baamaliriza basimya entaana ng'omufu bagenda kumuziika ewaka ewuwe emabega we yalaamye okumuziika. Mwalaba jjuuzi wano eno omusajja yagenda n'agula kapolotike musajja wattu. Bw'agula kapolotike ng'afa n'abagamba bannange bwe nnaaba nfudde kubanga yafuna akisidenti, n'abagamba nti bwe nfa munzike mu kapoloti kange. Akapoloti kange gye kali baamugamba ssebo tukutwala mu kyalo Masaka. Baali batuuka mu tawuni emmotoka n'efa. Okitegeera? Era baakola ddagala okumugonza ne balyoka bamutwala okumuziika. So n'olwekyo tuwenga ebiraamo by'abantu ebitiibwa, tubiwenga ebitiibwa. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna bantu bange. Omukama Katonda abankuumire, mbatumirako mwenna abandaba mu nsi ez'enjawulo. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Stay blessed. Peace and love.